amaziga mu famire ya General Museveni. Patience Lwabwogo munnange kubiriwo wakati wa bbaawe ne Muhoozi mwannyina kirabika munnange ali mu makkati awo. Kale essaala muganda wange n'azoolekeza eri Mukama oba oli awo ku nsonga gye baakavaako ey'abachwezi ne Muhoozi naye n'addamu nti kikyoyita okubeera evil. Kakati munnange era ku nsonga ya Salimu Sale ne Muhoozi ani alina obuyinza? Mwenda agamba nti kwabo tekuli alina buyinza yadde n'akamu. Yeno Salimu Sale ye yawadde dda waali ku nsonga ya Muhoozi, naye munnange ebyo nga bikyali awo. Museveni pressure akazito bwe kati munnange mu ngeri y'ekyekango obayi General Museveni intelligence ye yesinga okumukubya pressure, ate ye kasita awulira ekintu ekikwatagana n'entebe awo akasente kaba kagenda kufuluma mu security just bamukanga mu bukanzi nti baagala kujjako. Kakati ensonga ya Germany okubeera nti no munnange bwetyo yemweyimbyemu nga ewagira opposition groups aba Nuupu naddala be bagamba nti bayeekera. Kale bw'atyo munnange Bobi Wine naye n'ayanukula ku nsonga eyo eya ambasada wa Germany na biki byonna ebyagenze mu maaso n'ekigendererwa kya gavumenti. Agatha Athaire ku nsonga y'okulinyirira eddembe ly'obuntu yatugamba nti munnange bwe yali e Tanzania nga bamukutte abapoliisi bamusonseka ekintu mu mbugo kyatatunyonnyola kyali ki naye nga bakimusonseka mbu. Kakati munnange Nsibambi n'abalala Stella Nyanzi bonna bali mu kusattira okukussa n'abo bonna abaagala okuyonka ku masannyalaze aga Bobi Wine 2026 batandise okubeera nga munnange bwe batyo beekulubeesa boogera bino na biri kubanga bye babadde nga bajja boogera balabye nga ate munnange ekisanja kiweddeko. Museveni naye mu lubu lwe lumu atandise yogera ebintu, ayogera ku Ssegirinya, ekyamukwasa Ssegirinya, ayogera ku balaalo mu Northern Uganda ngenda kubagoba. Abantu bagamba nti kati ali mu kunoonya kalulu, anoonya kalulu. Ate nga munnange ne mukyala Mulyagonja omulamuzi gwomanyi obulungi wano eyakafiirwa bbaawe agamba nti eddwaliro ly'omulago teririna ddagala, teririna na bikozesebwa era kyekyavako bbaawe okufa. Ab'emulago babiwakanyizza. Kale munnange mu mboozi yaffe egenda okubeera empanvu era nga byonna tugenda kuba tubyogerako nga bo biwulira ddaawo. Nkulamusizzaako gwe wenna mpuliriza Uganda at large mu mikwesese nga bulijjo. Ekirango waliwo omwami anoonyezebwa si mu bubi naye nga amunoonya atugamba nti ye Dewos Akambikira, ono yinginiya mu masannyalaze era mu myaka egy'ekinaana paka 2001 yakolako mu Local Construction. Kale munnange gwe wonna bw'oba nga gwe Akambikira Dewos oba Dewos Akambikira era nga oli yinginiya mu masannyalaze wakolako mu Local Construction mu myaka gy'ekinaana paka 2001 Uganda at large enamba zange weeziri awo emesembya 15 endala esembyayo 73 just nkonaako ku WhatsApp oba direct call nsobole okunnyonnyola munnange Akambikira Dewos oba Dewos Akambikira engineer mu masannyalaze. Kakati katutandikirewo munnange mu mbeera efaanaganako nga tetujja kulinda munnange kufuuka nga eyanona eryato. Kakati munnange nga bwe nkutegeeza nti waliwo amaziga mwe muyita first family ati bagamba mulaba mayumba naye muganda wange ebiri munda. Kakati waliwo akatambi akatambula ku mutimbagano. Patience Lwabwogo ono mutabani wa muwala wa General Museveni ng'akaaba pastor asaba bw'akaaba. Kati abantu nga bagamba takikolangako ekyo, tugambe nti mwoyo yamususseeko naye munnange okusinziira ku biriwo wakati wa Muhoozi ne bbaawe Lwabwogo
kisoboka okuba nga y'ensonga emukaabya era abantu bagambye dda nti ono y'ensonga emukaabya tewali kirala y'ensonga emukaabya naye nga yali badde akaaba lwaki babegako singa kiba kyekyo wabaddewo olutalo Muhoozi jjukira nti ye yenyumiriza nnyo mu bachwezi naye kibuvuddeko yali live broadcast ku UBC lwabwogo n'agamba nti bwe kiba nti okuwaayo omutima gwo eri Mukama Katonda kyekyobugagga kyo kati ate tutubuulira bachwezi tutuleetera ddogo tutuleetera bachwezi na witchcraft kakati munnange era namutegeeza nti jjukira munnange gye wava abaana bo munnange kyekisookerwako okwetikka munnange omutima gwo oba okwezza obujja okugenda mu maaso. Muhoozi n'ayanukula ng'agamba nti okutugamba nti bajjajjaffe obageraageranya ku sitaani kiba kyenkanankananga okutubuulira kasasiro eyaleetebwa ba colonial masters abazungu bwe bajja bazunga naye nga batuleetera ebyabwe kiba kitegeeza ki totubuulira bidiinidiini byammwe kyekitegeeza jjukira nti bagamba nti akaze kafiira ku mugumba ensonga eyo ey'oluvuuto bagamba nti General Museveni tagizannyiramu ekyo mukimanyi bulungi nnyo tagizannyiramu kakati bw'atyo Muhoozi munnange ng'akulaga nti ye wasayidi eri naye era simulabanga omukyaki nze kakati munnange bano okusinziira ku famire ya Lwabwogo bojjukira nti munnange omukyala pasita kakati munnange yalabiseeko nga asaba ka vidiyo we kali ku mutimbagano ng'eno amasiga begamuyitamu era ne bagamba nti kirabika munnange obunkenke obuliwo wakati w'omwami Lwabwogo ne mwannyina Muhoozi bulabika bumutuuse asabira famire yaabwe bannange kiki kino kubanga oba oli awo alaba gye tulaga tasobola kukyatula bwatuzi naye atugamba nti bannange kakati munnange ebyo nga bikyali awo teweerabira aba Hillside View Apartments wali ejjanyi ku kyaki Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda Kitende oba Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki we wali apartments omuli buli kimu tolina kye weetaaga kwetikka twala tulootwo ebisenge bisukka mu kimu ate eddiiro ery'omulembe okukosa ne ekiyungu ekirimu buli kimu kye wandibadde munnange weetaaga wifi kweri tevaako ate nga ne amasannyalaze tegavaako transport waali gwe first booking yo wonna wooli ku airport naddala oba okumpimpi awo bakubire bagaye bookings mujje munone wano aba Hillside View Apartments wali Entebbe Road ejjanye ku kyaki kakati munnange eyo nga tuvuddeyo munnange still ng'amawulire tugafuna nti mmwe bye muzzenga mulaba nga mulaba Muhoozi ayogeza maanyi nnyo oba salimu sale okubeera nti nno ali ku lusegere nnyo okugamba nti yaddirira Museveni mu buyinza Andrew Mwenda gye buvuddeko yayogera ku nsonga gye buvuddeko Andrew Mwenda yayogera ku nsonga ye tumanyi kiki ddala ekigenda mu maaso kubanga Andrew Mwenda tukimanyi bulungi nnyo nti ye menta wa Muhoozi wakyagezaako okubeera ng'ayisaawo nti nno system yavunda kati Muhoozi yaliwo mbu yasobola mbu yabirabalaba dda byonna ebyo kati yasobola okubitereeza tetumanyi naye nga yoreda atutegeeza nti Muhoozi ne Salimu Sale tebalinaawo maanyi gaawo si be basalawo era bw'atyo yatutegeeza jjuuzi mbu embeera eno gye tulimu nga tulaga nti eby'obukulembeze oba sisitimu yonna yavunda dda muganda wange
mu katabo ka Independent nakusomeza ali 12 May 2025 ng'agamba nti Uganda systematic failure go beyond individual leadership and requires structural reforms rather than reliance on powerful figures. Okitegeera kati tetutegeera kiki ky'abategeeza nnyo ng'ate already naye kyavumirira oba kyageza kutulabulako kyatembeeta naye nga kyayita structural reforms nti Uganda kyeyeetaaga okukyusa structure awo kiba kitegeeza nti akimanyi alinga akoonamu bukoonyi nti kituufu kiri nti famire ya Museveni yali badde yeesonyiwa eggwanga lino kubanga tosobola kurestructuringa governance oba system wano e Uganda nga already omuntu akkiririza mbwa ntagambwako nga muhoozi amateeka gatwalira mu ngalo ze n'oyogera ku individual leadership ate nga tukiraba nti kati muhoozi ye buli kimu yalagira buli kimu kiba kitegeeza nti awo Uganda yonna eba emaze okubeera ng'ekitegeera oba oli awo nti bino byayogera bannayuganda balina okubikoopinga babiteeke mu mitwe gyabwe bagambe nti ddala mu butuufu twetaaga enkyukakyuka ey'omuggundu mwenna muyimuke mugobe bamukwata mundu bano kubanga kati wano oba tugenda mu structural reforms ng'olwedde kakati institutions kakati nga ey'amagye UPDF buli kimu ekyezza kiba kitegeeza nti munnange tuli ku kafu kyokka ate ekyo gyamulaba ng'era tebyabwagira kale kwegamba guno gulinga omukisa Mukama Katonda gwatuleetedde bwe tuba tugendera ku nsonga z'abachwezi n'oli kyayogeddeko nti kati wayinza okubaawo munnange amaanyi amatabule kubanga ne General Museveni naye yatandise dde okubeera nga munnange ate bye kennyini bye yateekawo agenda ne mu bantu beeruweeru n'abanyumiza ebintu bo bennyini bye bagamba kati otunyumizaamu ki ebyo era bwe tugenda kuba tubiraba wano naye nga ebyo munnange okusinziira ku Andrew Mwenda agamba nti nno munnange Uganda bino byonna ebyokubeera nti nno obuyinza buli mikono gy'abantu bamu bwe bati kitegeeza nti waliwo ebintu bingi ebitatuukiridde management enfu okukosa n'okubeera nti ebirala byonna bifu enguudo ziba zibeera enfu obuweereza bufu amalwaliro temuli ddagala era ndowooza muli agonja omulamuzi naye kennyini jjukira nti bano bye baawagira okuwa penalty ssente mu ddwaliro ly'e Lubowa n'agamba nti eyo nsonga si ya taxpayers money tibibakwatako naye kati naye wuuyo yabadde akaaba nti bbaawe yafa tewali ddagala mulago biki ngenda kuba mbikunyumiza ngenda kuba byonna munnange mbikutuusaako wano ku Uganda at large munnange teweerabira nti maintenance palace bano munnange kampani y'amaanyi nnyo erina ebintu eby'omulembe era ebijja mu source ezeesigika nti bano bakola ebintu ebiri original bagabako garanti balina ebyamasannyalaze byonna balina ebyamazzi byonna okusingira ddala balina solar systems era gwe munnange oyagala CCTV kamera ziteeka ku solar bazirina oyagala water heater kubanga water heater mbinabiro zinywa amazzi mangi amasannyalaze zinywa amasannyalaze mangi kati ziteeke ku solar osobola okubeera nga owona biiru okaaya na bannange batubba pampu z'amazzi balina sola zaazo amataala ag'omulembe aga sola security lights aba maintenance palace namba zaabwe weeziri awo kakati munnange eyo nga tuvuddeyo mu ba maintenance palace General Museveni bw'ato kati atunda obufoofofo ye yeezira kimu omanyi General Museveni ne bw'aba kimanyi nti bwe kibanga okumujja ku ntebe katugeze nga bw'onoobeera n'omuntu mu nnyumba ng'akimanyi mu nnyumba alimu n'omuntu omulala era nga bw'awulira oluggi olweggula teyeewuunya nti ani akutte ku luggi kuba alimu n'omuntu omulala naye eriyo abantu abamu ayinza okugamba pulidde omuntu akwata ku luggi neyetya n'omugamba ate ng'okitegedde nti mu nnyumba olimu n'abantu ti entidde ng'otidde nti bayingidde ate ng'okimanyi mu kiyungu
waddeyo omuntu aliyo bw'owulira ekikopo nga jiko zikubagana waba waliyo omuntu kimanyi nti munyumba tolimu wekka kuba singa obaddemu wekka waligaye nti nno tosuubira muntu mu nju enze ntidde ye nga atya buti kati gye nowe 7 ne bw'abanga omusaagisa busaagisa gwe n'omugamba nti nno waliwo omuntu eyayogedde ku ntebe yo amagukira ani agambye ki entebe yange kakati munnange Gen. Museveni ebya UPDF okuvayo ne bagamba nti nno Germany nsaale oba yeewuumya omutwe mu kufandinga emerging rebel groups wano mu Uganda nti obubinja bw'abayeekere obumerukawo mpola mpola nti yebateekamu ssente ekyo kyamukanze nnyo kyamukangidde ddala era bwali kakati yatandise kituufu amma muhoozo kiraba otya kakati ekyo bakimanyi bulungi nnyo nti gweoluba mugamba ku ekyo essente atabuti era yagalagaana nti budget ne bwebanga parliament eganye okugiyisa ya UPDF alina ababaka be mu parliament balina kuyisa mpisa kakati ekyo kyawedde dda naye waali essaawa eno ripooti ze yafunye nti European embassies naddala eya Germany ambassador wa Germany wano mu Uganda Matthias Stewart nti balina engeri gye bapepeyaamu n'ekibiina ekya NUP olwedde bo kye bamaze dduteekako akapande k'obuyeekera kakati muganda wange awo bamumaze era ye waali essaawa eno akitwalira ddala ng'ensonga enkulu okusinziira ku nsonda munnange eziva eyo era nga kino munnange ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyogeddeko n'agamba nti bano bagezaako okwagala okukozesa omukisa ogwo okuwudiisa bannayuganda ekituufu ekiriwo nti bino byonna bye mulaba bajweteka bijweteke babikonkokitinga babijweteka babifabricatinga Bobi Wine bw'atyo ng'ayanukula UPDF oluvannyuma lw'okwakyuzinga German envoy okubeera nti nno yabaakinga abayeekera kakati munnange Bobi Wine bw'atyo yakakasizza n'agamba nti kino mubeerimbise era nga baagala okukikozesa okubeera nga batemera ettaka ku maloboozi ago gonna ag'emulugunya ku bikyamu ebigenda mu maaso mu Uganda butya bwefugwamu mu ngeri ey'amancoolo nti beekwesa omwo era munnange bo tebagenda nabo kussa mukono oluvannyuma lwa ba envoys aba European Union okusisinkana Gen. Salim Saleh n'okubeera nti nno kibajje bave ku kitebe kya NUP kusisinkana Bobi Wine ne NUP okutwaliza awamu obukulembeze bw'obigattagatta n'ebyokutulugunya Edi Mutwe n'okutiisatiisa bano nabo okubatwala mu beesimeso bayigiriza olunyankole kakati bagezaako kufumbafumba okubanga bino baludde nga babifumbafumba era kakati essaawa eno wetuli bagezaako okwagala okubeera nti ekibiina ekya NUP bakiteekako oba ebibiina byonna ebirala byonna babiteekako ebiwakanya gavumenti okubiteekako ogw'obutujju ogw'obuyeekera kati olwo babikwasaganyenga ebibiina by'obuyeekera jjukira Gen. Museveni yagamba nti tewagenda kubeerawo bibiina by'ababufuzi 2 kakati yagala kubina eminga nti ebibiina byonna by'obufuzi ebiriwo kasabiba nga tebituula kumu na NRM byonna byabayeekera kakati munnange UPDF yo nga yeekwasa nti Stewart ambassador wa Germany okweyisa munneeyisa bwetyo mbu abeera amaze okumenya international laws amateeka g'ensi yonna era kiba kitegeeza nti kino kiba kikontana
ne diplomatic responsibilities. Omulimu ogwamuleeta abaaguvuddeko omukulu Chris Magezi essaawa eno yakola ng'omwogezi wa Ministry ya Defense. Kakati munnange Bobi Wine nga bwe nkutegeezezza ng'agamba bino bayiiya biyiiye bulimba baagala kudiscreditinga political opposition ne ba concerned members aba international community, naye ekyo tekigenda kubayigula ttama, tebagenda kuva ku mulamwa yadde n'akamu, kubanga kiba kitegeeza nti bwe balabanga ba international actors bali wamu n'abalwanirira enkyukakyuka okusinziira ku biki ebigenda mu maaso mu bukyamu mu Uganda, kiba kitegeeza nti kati baba tebabeetaaga, balina kubasibako gantuntu, naye ng'ate ekituufu kiri nti waliwo okubonyaabonya bannayuganda mu kubasiba, mu kubatulugunya n'okubabuzaawo, okukusa n'okubatta, kubanga abaabulirawo ddala bo tukimanyi bulungi nnyo nti abo munnange eyaabwe yavuunikibwa. Kakati yagamba nti eno ye script y'emu oba ye story y'emu gavumenti mwetambulira, okubeera nti nno ekiteeka kuba opposition members okubeera nti nno bakwatagana n'abazungu abagwira, era nga kino ekikozesa okubeera nti eyagala okufuna akabembereza oba n'okusaasirwa kwegamba byonna ebivugira omwo bwetyo mu ngeri y'okukola. Tubajjukira nti mu biseera biri baatugambanga nti jjukira nti ssente, batugamba nti ssente ze bafuna za bisiyaga za biki, yani kati gavumenti nayo kennyini ekyo tekikyakola kikyatunda, kubanga nayo bamaliriza bajaanise nti ate yebadde esinga okubeera ng'ezifunamu. Kakati akasente konna akajja era bataddewo okubeera nti balina okukawako accountability, ssente za iPod mulaba bagezaako kuzikola kyo zikyankalanya, byonna biri awo bikulaga kintu kimu. Museveni agezaako kulaba nga buli kimu magye ge gakikwasaganya n'okuyisa etteeka ly'amagye okubeera nti kakati lirina enkizo nnene nnyo otunuulira mu judicial system ya Uganda. Ebyo byonna munnange ze signs ezikulaga. Kakati ate munnange eyo bwe tuvaayo tugende ku omukyalo ono Agatha Atuhaire agamba ki? Kati ono munnange yatutegeeza n'atugamba nti bwe mukyali awo naye abasajja aba Tanzania neki kye baamutaddemu, kubanga naye takitunwe baamutaddemu ki? Atya kwogera kibi nnyo naye munnange yatutegeeza nti abasajja be baamukwata Tanzania juzi basooka kumugambako jjako ngoye. Agatha atubuulira engeri gye baamutulugunyaamu era nti baamukuba bamuggyemu engoye mbu ne batuuka n'okumuteeka ekintu mu mbugo ne bakisonsekayo, ye kyayita rape, naye mbu bakimusonsekayo. Bw'oba takinnyonnyola kiki baamukola ki, naye munnange mu kkooti balina okubeera nga mu kkooti kati tesobola kunnyonnyola n'ogamba nsonseka ekintu mu mbugo, bajja kugamba wali wegasseeko n'omuntu mu kkooti bwe bityo biba tiye okay omanyi bwe kiwulikika na kino kakati tunnyonnyola enjawulo, kino kyalinga kiri. Kakati ndoza tulinde okusinziira munnange, kubanga already Martha Karua yawandiikidde dda African Union okubeera nti bayingira mu nsonga eno mu nneeyisa engeri ab'obuyinza mu Tanzania gye beeyisizaamu. Kati ono munnayindi nga bamaze okubeera nga bamukolako ebyo bwe bati ne bamusuula wali okumpi ne booda emutukula ey'e Tanzania ne Uganda, era ng'aliko makisi eziraga nti nno yatulugunyizibwa. Wabula atugamba nti munne Munnakenya ye naye yamuwulira ng'akaaba bwe baabakwata ng'akaaba, kitegeeza nti abasajja balabika naye baamukakkanako ne bamutulugunyiza ddala ebyaddala. Kuba yamuwulira ng'akaaba bamuyita Boniface Mwangi okuva e Kenya, bwe yamuwulira ng'akaaba naye oluvannyuma naye ye baamuta ne bamudipootinga. Kale abamu bakiwagira kubanga wano Uganda eriwo abantu abawagira buli kimu.
era nga bo bagamba nti eby'Uganda bebe Uganda lwaki mugende Tanzania kati kamulabe waliwo yamugambye nti alina kufumbirwa afune omusajja afumbirwe mbu balowooza nti kati bakale bagende e Rwanda babitwaleyo. Simanyi lwaki bannayuganda basuubira okuba nti nno okubonyaabonya kirimu emirembe, kubanga ebyo bye bimu ku bintu ebiviirako eggwanga lyattu lino okubeera nti era sitiiro naffe tulina obuzibu. Baga nti wano okyalwanirira kujjako Museveni, Uganda ekyalina ebizibu byabyo, tebena baana kutereera wano ate ogende Tanzania onoonyaayo ki? Agamba kale endowooza y'abantu, naye tukimanyi bulungi nnyo nti still obuwagizi obwetaaga wano ne wabweru wa wano. Gira bw'olaba nti bw'obanga kutugeze oba oli munyolo ekyakujja e Bunyolo okugenda e Busoga okolere e Busoga, oba ng'oli Munnayuganda ekikututte mu Amerika okolere mu Amerika, tosobola kubuuza kibuuzo ekyo. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ate bagambe ettufu liva wala nti oyinza okutuuka wano ne waba nga tewali mukisa gwo, ate n'ogenda e Bungereza n'okolera ddala akasente, n'ova e Bungereza Omungereza eri omusanga ali wano nga naye ate era akasente akafunira ddala. Kale kugamba abantu bennyinza okugamba nti babuyabuya be bayinza okubuuza ebintu bifaanaganako bwe bityo, era nga boolaba basanyukira nnyo ekyokufulugunya. Kati nga Agatha Twaire bwe batyo munnange baamutulugunyizza, abasajja baamusonsesa ekintu mu mbugo bakimuyingiza ye kennyini akakasa kyatatunnyonnyola era oba kyatamanyi oba kyatajjukira bulungi, naye nga ezo ziba mpisa mbi nnyo, ziba mpisa mbi nnyo. Manyi ebintu by'obufumbo oli agamba nti funa omusajja ofumbirwe ng'alinga nti bali nti baamulabye ng'ali mu bwetaavu, simanyi kale kiki yabadde ategeeza, naye nakirabyeko ku mutimbagano ewamu ng'oli agamba funa omusajja ofumbirwe, nze ndiredde okudivorcinga mukyala wange nkuwase, oli mukyala mulungi. Manyi kati nalabye juzi Gashumba ku mutimbagano kati yaliko ate teyawasize 26 ekitali kibi oba musango, naye bannange abantu baagala amawulire, naye waliwo ebintu ebimu by'otasaanye kubeera ng'okola. Kiyabaga nti abanna ebyo kambireke, naye muganda wange kyatajja kwogera nga tekiriyo oyo. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo, bannamateeka n'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu baavumiridde ekyokukwata Charles Twine ng'oggyeko ekyokubeera nti nno baakutte n'owamutwe bodyguard wa Bobi Wine ne bamuteeka mu nsonga ezo, era nga Twine emisango gye bamuvunaana gyakubeera nti yaweereza eri obubaka bwe bagamba nti bwali butyoboola CDF, Museveni, Anita Among Speaker. Twine ye munnange abategeezezza n'abagamba nti temujja kunsirisa, ekyo kiri awo, temujja kunsirisa. Naye nga bo munnange bannamateeka bagamba nti okukuba kulinnyirira ddembe ly'abuntu na kulemesa bantu kwogera, naddala singa otandika okubeera nga ogenda kubanga obavunaana be boogera ku social media. Bagamba nti ekyo munnange kiba kyakumalaku bantu ddembe lyabwe. Essaawa eno ali luzira, era nga twakitegeddeko nti essaawa yonna bamukomyawo mu kkooti, agenda kuba akomezebwa mu kkooti wiiki eno, ndowooza egenda okutandika. Eba etandise leero lwa Sande wano, kiba kitegeeza nti wiiki eno yennyini bagenda kuba bamukomyawo mu kkooti okusobola ate okweyongera ku nsonga ze ez'omusango. Naye bwe batyo bagamba nti gavumenti ekozesa cyber laws, amateeka g'omutimbagano, mbu okulemesa abantu okwogera nga teri abakuba ku mukono, okwogera freely, era nga bagamba nti ekyo munnange si kirungi n'akamu bwe tuba twogera ku nsonga za demokrasiya. Groups nyingi nnyo ezikola ku human rights zonna zikkaanya ku nsonga ezo, wamu ne balooya ba Charles Twine. Charles Twine agamba temujja kunsirisa. Kale munnange tulinze, kubanga abantu bo bagamba nti Muhoozi tasaanye yadde n'okugamba nti bamuvuma, kubanga beyakavuma bangi nnyo ku social media. Kati ebikolwa bye munnange abantu
bali boogera ekigambo kimu oyo talina kyatugamba bwe kijja kukuvuma n'okwogera ebitajja talina kyatugamba. Timo Property Consultants Limited bwe munnange ayagala okutunda ettaka oba okugula ettaka, ayagala okugula ennyumba eyaggwedde okuzimba oba okuzimbira ennyumba oba ekizimbe kyo, aba Timo Property Consultants we bali nnyo. Balina abakubi ba pulaani ab'omulembe ate nga balina abapunta ab'omulembe. Oyagala kumanya ku nsonga za byapa bakubireko. Ne bw'oba weebuuzako bwebuuza, aba Timo Property Consultants Limited we bali nnyo. Ate dokita waali munnange ku ndwadde ez'enjawulo era nga ono namulemerako. Ne mugamba nze nnina okutegeeza abantu, ojja kuddeeyo toli siriyasi, amagezi ogalina, ayagadde yakunoonya, nedda ssebo, nze nnina okubeera nga abantu mbategeeza nti dokita waali mumugezeeko. Tobeera na birwadde pressure, sukaali, simanya bibumba, simanya ki, simanya ennyama yava ku magumba, ate amagulu gabeera gannuma ennyingo, dokita waali nze kugambye waliwo abantu abakola research yaabwe kati ne babivaako ne basigala kwebeerera awo bwe batyo babuuza kimu, nakoowa okunjiganya mundeke. Kale munnange dokita nkugambye waali gwe just nsaba ennamba y'essimu ngikuwe oleme kugamba nti munnange ettuufu lyambula ati munnange asiika obulamu tassa mu mukono. Kakati munnange Stella Nyanzi ono Munnayuganda abaddemu ekizayiro bw'ati munnange ku mutimbagano twabitegeeredde nti bamuganye okubeera nga ate ayingira eggwanga erya Germany gye yali yaddukira oluvannyuma lw'okutya nti Uganda okuva lukiri nti munnange yali ayogera byayogera byasuubira okuba nti biyinza okubeera nga bimuviirako ebizibu wano e Uganda. Kati bw'ati munnange Stella Nyanzi yaddukira mu ggwanga erya Germany era gy'abadde abeera n'abaana be 3. Munnange nsuubira okuba nti yali January 2022 era yakkirizibwa okubeera e Germany eno n'abaana be 3 gye yaddukira kugamba n'agendayo ng'omunoonyi w'obuddamu, naye yabadde Kenya era nga eno yabadde ayagala kulinnya ennyonyi gye bayita Etihad Airways wali ku Jomo Kenyatta International Airport, ate tebaamuganye. Baamuganye okugirinnya. Kale abantu nga beebuuza nti ate eggwanga eryamukkiriza ng'omunoonyi w'obubudamu kati ate limugaana litya okubeera nga addayo. Probably balina obaolyawo amawulire nti oba bwe yatuuse Kenya ate n'ajjako Uganda, oba siina kye nkimanyiiko mu bulambulukufu, naye okujja okugwa Kenya chances zinene nnyo okuba nti ate era n'ayingirako wano e Uganda n'okuba nti nno ali irrelevant teri amunoonya ndowooza y'ensonga lwaki babeera bakifunamu bwe batyo mu mpolampola nti abaddeko e Uganda yeekukusa bw'atyo ndowooza ne bamugaana okubeera nga ate adda mu ggwanga erya Germany. Ndowooza bamugamba adda ewammwe. Kati bannayuganda okusinziira ku ezimu comments babadde bamugamba nti ozungazunga nnyo naawe waali badde osigala wano. Kale tetumanyi kakati agenda kuddawa, yonna gy'agenda okudda munnange katusuubire nti anaabeera safe kubanga wano Uganda aba awulira tali safe. Naye nno amanyi tunaatera okugenda mu kalulu ka 2026 nti gwe oyinza okuba oli awo n'olaba Stella Nyanzi ngazze oba oli awo ayagala kwesimbawo. Stella Nyanzi tayagalira ddala Nuupu na Bobi Wine kye mumanyiiko, alinga abantu amu kati nga nsibambi kigambibwa okuba nti ali awo bikyamusobedde muganda wange, bikyamusobedde kubanga ayagala ate okuddamu okuwangula, ayagala okuddamu okubeera nga afuna amaanyi okuva eri Robert Kyagulanyi Ssentamu singa just asobola okumubatiza n'agamba nti yawuuyo mu mulonde nti ajja kuba munnange ayisamuka mu kisiro nga bwe kyali mu 2021. Kati Yusufu Nsibambi ono tumumanyi bulungi nnyo, naye ebizibu byalina nti abadde omu ku abo abatakkaanyiza ddala n'abukulembeze bw'Amakerere Kavule era akoze ebintu bingi nnyo kugamba bimuleetera okubeera nti nno aba opposition bamukyawa. Kakati kugulya omulundi
Bobi Wine yamubikako akasubi era abantu ne bamulonda kuba abantu balondanga omuntu oyo gwe basobodde okubeera nga bakakasa nti ddala mu butuufu batugambye tumulonde olw'ensonga eno n'eno nga waljwawo nti anaakolagana n'abannankyukakyuka kati bwe yatuuka eno bw'atyo ne yeefuula era agezezaako nnyo n'okwewala wano mu kaggulu lwakabaddewo Kawempe North yagaana okuwagira Khalifa Aganaga yagaana Sadaati Mukiibi yagaana okumuwagira yali yeesimbyewo ku bendera ya FDC Najja Nankumbi ndowooza nga tayagala contradictinga nambeera kubanga eno asuubira okujja okuyonkayoko ku tusannyalaze kale munnange kigambibwa okuba nti Nyanzi nga bakamuta Fred Nyanzi kakati Nsibambi mbu yagenda ewuwa Fred Nyanzi nga yeddaaguza ebintu ku ka pick up ebingi ennyo bikozesebwa ewaka n'agenda ewa Nyanzi n'akonkona mu kukonkona ng'era boolaba bampuuga bwe bagenda ew'Omulangira Nakibinge nga bagenza okukungubagira ku muntu eyafa okumpi mu mwaka gumulambe emabega emyezi ng'etaano egiyise endowooza omuntu oyo yafa kati bano bagenda okukungubaga ate Omulangira Nakibinge yabaggulira baakuba amasimu waawa mengo bannange fe ab'ebitiibwa wa kakati Nsibambi naye agendebwa Fred Nyanzi kubanga akimanyi bulungi nnyo nti bano bali influential nnyo naddala kukusembeza abantu okubayingiza mu abo abagenda okuweebwa kaadi kakati bingi nti yorede kati mubaka eri Mawokota asuubira okuba nti ajja kuyisa mukka mu kisiro kati olwo agendayo Nyanzi munnange kigambibwa okuba nti teyavaayo era yagaana kakati munnange mbu omusajja ato Nsibambi Yusufu alinzeeko akaseera awo agenda okulaba nga akitegeera mpola nkitaka byenguze enno zino enkoko n'amatooke biyinza okufaanaganako ng'ebyadibirira bampuuga nga bagenze ewa Mulangira Nakibinge oza n'abakubirako akasimu nti mwabikolerera ki twabyeriira naye kangende mbiri kakati munnange mu mbeera efaanaganako bwetyo kigambibwa okuba nti yakonkomala era bw'ali essaawa eno atuula obufoofofa waliwo bagamba nti Nsibambi ono nti ne bw'aba katugeze ekibiina kya Nuupu akiwadde katugeze $50,000 ayinza okutandika okwewaana ayinza okugenda ku CBS ne yeewaana nga bwe bamukubateeka ssente mu Nuupu bamumanyi mu ngeri ey'okwegulumiza n'okwagala obutaala kale munnange kigambibwa okuba nti anti waliwo abagamba nti Fred Nyanzi yalinga Salimu Sale wa Nuupu bwe bamuyita ab'esayidi eri ya NRM baga nti ye Salimu Sale wa Nuupu kati munaye ndowooza aba agenze ono oli ali ggulu naye oba ono ali luddawa aba ali wano ndowooza e Kampala ne bagoba era ne bamugamba omukulu taliiyo agenda okukizuula oluvannyuma nti gy'ali naye agaanye munnange bw'atyo n'agenda mu mbeera etategeerekeka mu buswavu obw'ekitalo 226 kugamba ekyo nkikunyumiriza olwa Stella Nyanzi nti ayinza okudda essaawa yonna wano mwenno mu ddaawo kakati munnange ate ku sayidi endala era 226 akozesezza abantu ebinene Kino Museveni atandise okubeera nga ayogera ku bintu ebimu byasuubira okuba nti oba oli abantu baanyiiga alina okubazza emitima kati ayogera ku bijambiya by'e Masaka agamba nti kumpi abantu 20 battibwa era ekyakwatisa nga twakava mu kalulu ka 2021 ekyakwatisa ababaka Mohamed Segirinyo Mugenzi ne Sewanyana kubanga abantu basuspects betumanyi era bo bakyali bakwate bali bawuliziganya na Sewanyana ne Segirinya kakati yensonga lwaki nabo twabakwata yabadde Luweero ng'agezaako okumatiza abaayo ab'eruweero agezaako okuteekawo embeera eyo kikali kwegamba era still mu kwokya mu njogera yaffe ey'okwokya kitegeeza nti obeera okubye ebbali ebintu byeyogera biba tebikwatagana abantu babeera bakuŋoola nti ebikolwa eby'okutema abantu e Masaka mu bijambiya 221 nga twakava mu kalulu awo still akyabiteeka ku Nuupu abiteeka ku Nuupu
era agamba nti aba opposition abo abayagala okutandikawo embeera ey'okukyayisa gavumenti be baatema abantu b'e Masaka. So nga ate munnange story eziriyo era abantu ze bamanyi ndala nnyo kubanga weebuuza lwaki bakadde be baali bafa. Kalaga nti baakozesanga bujambi yasima nnyondo okubasirisa mbu bakube mangu mbu baleme kukuba masasi gayinza kubaviira ku kuviira nga bakwatibwa. Kati General Museveni agezaako okunnyonnyola n'agamba nti bano basegiriinye ekyabakwatisa ne Sewanyana kubanga balina contact ne ba suspects abatta ba victims mbu kyekyabakwasa. Kakati munnange abantu bo bakimanyi bulungi nnyo nti amazima gajja kuvaayo oli awo bo bennyini bajja kwogera ebyensimattu bagambe nti bale twakwata babwereera abo. Era abantu bakimanyi bulungi nnyo nti gw'okugamba nti abatta kuba yagamba nti abamu bakwatibwa abamu bakyali kakokola tondeka nnyuma. Beebuuza nti emyaka gino gyonna bali kakokola tondeka nnyuma. Kale bamulaba ng'omulimba agezaako creating ebibuuzo okuzza obuganzi naddala eruweero ate nga bwagenda dda. Kati era mu mbeera y'emu General Museveni mu mambuka ge Uganda era still akyalina omulimu okukubeera nti akomyawo abantu emitima gyabwe. Kati abakakanyeeko mu Northern Uganda abagamba awadde abalaalo weeks 2 weeks nga bagenze baveewo bagende. Naye jjukira nti General Museveni nti guno omulundi oba gwakomeka nga abawa ultimatum kubanga yatandika November 2023 mu mwezi nga gwokusatu awo November 2023 mu nnaku z'omwezi nga ziri 3 awo jjukira statement gye yakola nga awa abalaalo nsaleesale nzijukira ku guno Paul yayogera naddamu n'ayogera nga wayiseewo ebbanga naye kigambibwa okuba nti Sali Musale yatuuka kasanaga nti ettaka baali bagulako abantu b'omu Northern Uganda era tukimanyi bulungi nnyo nti babateeka mu IDP camps. Kati bagendanga babalumba eyo ne babasayiningisa endagaano ne balitwala era ne Sale n'akakasa nti bakola kikubanga eyo gye yasiisira eggulu gy'abeera eyo mu Northern Uganda era nsuubira okuba nga omulimu gwe bali guwulira era bali kwogerako ebbanga lyonna nti abasajja omusimbi gwe baateeka eno baatuggyako kumpi buli kaffe. Kati bannayuganda bamaze kubeera nga bakitegeera ekyo mu Northern Uganda nti ejjoogo ly'abalaalo jjukira nti bano baba n'ente najja n'aziriisa emmere yo mu ngeri y'okwagala nti weetamwe oba nga tokyasobola kulumirako ku ttaka lyo kubanga aliisizaamu ente mu kasooli wo mu mugogo wo. Kati olwo mu ngeri y'okujooga eyo ey'abalaalo kubanga ebyo babikolera ddala. Kati abantu b'omu Northern Uganda babafuukira akayinja mu ngatto. Kati ekyo kireetedde NRM okubeera nti efeebye abantu bakitegedde nti luno olukwe kubanga ente ezo jjukira baazitwalangayo nga zyagendera ku bimotoka tebaagobanga oba ente bazituuseeyo wabula trailer zaagisombanga ne zizitwala era nga abantu beebuuza ani yafandinga era ani yabayita. Kakati era lwaki kumala kusiisirayo kwa mukulu okusiisirayo n'ateekayo amakanda lwaki bino byonna bitujjidde. Jjukira nti baasooka mu lutalo IDP camps ttaka balibuze ne babaleetamu abagwira ne muganda wange. Kakati munnange General Museveni alabula ku guno mulundi era abantu bagamba nti kakati agezaako kugula buganzi aga nti abalaalo bonna mu Northern Uganda babawadde weeks 2 ultimatum ya weeks 2 okubeera nga bavudde mu region eno aba balemererwa okubeera nga bakomplying obanga bagoberera amateeka ge baabawa bagenda bajje na kifuba. Naye Kasugidde ng'ayogera ekyo yakyogera dda jubira yagamba nti abaagula ettaka bali fencing balekerawo okuliisa ente mu mmere y'abantu abantu mwakyoli abantu akyoli Lang'o West Nile mu regions ezo bagamba nti abalaalo babafuukidde ekyambika era tebakyasobola kuba controllinga naye nga Sali Mutaze gy'abeera naye yabaga tetaka batwali bagulako. Kati Museveni munnange bw'atyo yawadde warning katulinde tulabe weeks 2 ziggwako nga tebagobedde mateeka kubanga baagaana n'okugagoberera n'okutuusa kati tebagagoberera. Katulinde tulabe bagamba nti ekyeyinuza ennyana kiva mu kibeere. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo
tugende ku nsonga esembayo ndowooza tuggalewo emboozi yaffe eno. Njagadde byonna mbyogere mu mboozi eno bigattegattibwamu byonna nga bulijjo kubanga nyinza okubaako ati byenkwasaganya ebintu ebirala nisobola kudda naye njagadde byonna tubyogereko. Kati twogera ku nsonga y'emulago, boogera ku nsonga y'emulago era boogeddenga ku nsonga y'emulago n'amalwaliro ga gavumenti gonna, naye bagamba nti Seruka Mamayute bwe batuuka ku gage ng'akola ki ng'akaaba, ate bagamba gwe kitaliridde nnyina akujuliza buki, naye bwe kimukwatira ku we ayagala musitukirewo. Jjukira nti mu kiseera eddwaliro ly'e Lubowa nga gavumenti epalapalanya mu kulinoonyeza ssente, nga bagezaako okukiwakanya mu palamenti, omulamuzi Mulyagonja y'omu ku abo abaavaayo 2019 mu petition ekyalenjinga gavumenti okusalawo okubeera nga ewa obuwumbi okuwa $1,000,000 za Uganda eziri mu 379 n'ezigwamu nga baziwa investor mu Italy Peneti okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa. Munnange Mulyagonja 2024 yawa ensala ye nga awagira gavumenti okubeera ng'ewa musigansimbi eyo ssente, era yagamba nti tekyali oba tebwali buvunaanyizibwa bw'abawi ba musolo oba taxpayers kusalawo. Mulyagonja bw'atyo bwe yakola ki bwe yagamba, naye bannayuganda nga balina ebintu bye beemulugunyako bingi ebbanga lyonna ku by'obujjanjabi ebiri mu Uganda. Kati Mulyagonja munnange baawe atuuka afa, ono bw'atyo nakkira amawulire n'agamba nti nno baawe yafa kubanga Mulago teyina bikozesebwa bimala. Kati eddwaliro lya Mulago baavuddeyo ne babyewakana bino, baavuddeyo ne babyewakana nga bagamba nti alimba ene wafu obujjanjabi gye buli. Era omulamuzi Mulyagonja yandibadde akimanya nti oba oli awo naye si omu ku abo abalina okufuna specialized treatment ne family ye, kubanga abalala baali badde baatwalibwa dda e Germany, wakiri kale Kenya wano mwagakaani oba yonna mu America gye balina okubeera nga bafunira obuyambi, wala ne kamiliyoni bamutwala. Naye munnange ebiseera ebisinga obungi bagamba nti Sebusiru Bwanjoka kakati nabo batandise okubeera nga bakaaba, tho nga ate mu kukaaba kwabwe bo wakiri baliddeko bibalidde ate nga n'akasimbi bakalina bakakoze, naye kati batuukira okubeera nga bakaaba mu ngeri efaanaganako bwetu. Kakati bino byonna bye nkugamba byaze oluvannyuma lw'eddwaliro ly'e Mulago National Referral Hospital okubeera nga bisambajja ebyayogeddwa omulamuzi owa kkooti ejulirwamu Court of Appeal Constitutional Court Judge Irene Mulyagonja nti eddwaliro lino ery'e Mulago teririna ddagala na birala bikozesebwa, era yenga Mulyagonja agamba nti kino kiringa kijjukizo, kyasigala nga kijjukizo abagati banne Mulago yali eddwaliro lyali ly'amaanyi eyo mu biseera bya Amini n'Obote. Eddwaliro lyali Mulyagonja bw'atyo bw'annyonnyola Mulago bw'agiyita nti kati yasigala kubanga monument. Kakati katambya katambula wonna Mulyagonja agamba nti Mulago baalemererwa okubanga bawa bbaawe omugenzi John Baptist Kakooza ebyetaagisa mu kujjanjabibwa nga insulin okukozesa ne nasogastric tubes, nti baalemererwa okubeera nga babimuwa, era nasogastric tubes bwe bupiira bwe bayisaamu mu bantu oba
nga balina okufuna ebyokulya kufuna emmere nga tasobola kulya mmere kati balina okubeera nga bayisaamu obupiira obwo okusobola okubeera nga afuna babimuteekayo buteesi munda kati ate era nti insulin naye ebeera mmere gyebateekamu egamba nti eno efuula emmere amaanyi nga kiba kitegeeza nti okusobola okumanaginga oba blood sugars abasawo basinga okubeera nga babimanya kakati bwebanga omubiri gwe tegusobola kubeera nga guproducing enough insulin kitegeeza balina okumukuteekamu ku nsonga eyo kakati baga nti ye nanyoya naga nti tebabirina emulago tebabirina obusungu okuba nti yasigadde na mwandu oba bwe bwabye kitomusaasira ennyo nti nga kitalo munnange naye nga bwe nkunyonyodde nti bano baba n'obulagajjavu kuba kati mbijja eri ku ddwaliro ly'e Lubowa ye engeri gye yasalawo era n'ajerega taxpayers nti obwo si buvunaanyizibwa ba taxpayer kusalawo kwe ku nsonga eyo si taxpayer si muwi wa musolo yalina okusalawo ku nsonga eyo gavumenti egende mu maaso nga bawa 2019 nga baagala okuwa $1 million eziri mu 379 n'omusolo okuziwa Pineti Mulyagonja yali ensala ye kakati munnange abe Mulago nga babisambajja era nga executive director Dr. Rosemary Byanyima yakakasiza naga nti kakooza ekisooka bamuadimiti nga bamuwa ekitanda mu private wing nakuzomezi nga 9 mwezi ogw'okuna 2025 mbu ennaku 3 mu maaso mbu yali amaze okugaana okulya wamu n'okumira eddagala okutekinga medication bye yali agaanye kakati nti bino byonna bye boogera nti Mulago terina ddagala aga nti bikyamu naye ate abantu abatwala oba abalina abalwadde mu ddwaliro ly'e Mulago bagamba nti nedda si bwe kityo bwe kiri kakati tetumanyi ono naye okujja mawulire azze nga Barutha Akingi bamaze omugamba nti ayogera bwoti kuba twalaba wano nga Mpuuga mu biseera biri nga amaze okitegeera nti bayinza obutaddamu muwa kubeera leader of opposition ng'ayagala abamuwa ekisanja ekirala yatandika okulambula amalwaliro kati bwe yagenda mulya ekawolu Nabbanja yagendayo n'atabukira abasawo kakati mumukkiriza okujja wano abakola ki abayambe ki era nga bagala Nabbanja yagamba nti tibagenda kukkiriza opposition kutambula mu facilities ng'ezo kubanga nti bagenda kulabisa gavumenti nebwebuuza ate bagirabise ku kiga gavumenti ekola amakula kati noono naye mukyala wattu omukazi wattu executive director Dr. Rosemary Byanyima ate kubanga naye ali ku nninga alina okubeera ng'asiiga akazigo ajjewo bino Mulyagonja byayogera lwakuba nti Mulyagonja ku statement ze tafunye nnyo kusaasirwa kw'abantu olwakiri kye yakola n'agamba nti abasasuzi b'omusolo ba taxpayers mbu okusalawo si kusalawo kwabwe okukkiriza gavumenti ewe musigansimbi sente ku ddwaliro ly'e Lubowa kakati essaawa eno baawe amutwala e Mulago munnange batugamba nti ekisooka nti abaali bamujjanjaba baali balugezigezi nnyo abaali bamuliko oba yali amuliko nga attendant mbu ekisooka yagaana bu tubes buno mbu nasogastric tubes mbu yabugaana era eyo system yagigaana ey'okubeera bamuteekamu obupiira bamuyiseemu bye balina okumuyisaamu ng'omulwadde mbu n'abigaana kati bagenda okubikkiriza ng'omulwadde ataayebye okubikkiriza okubeera nti eddwaliro likola nga bwe lyali badde likola naye nti byonna byonna babirina era bamuteekako kumpi buli kimu nga bamaze okubeera nga bakkiriza naye mbu yali ayebye kakati munnange Mulyagonja ye bwe yafunye akakisa n'ayogera bw'atyo kakati kino kyongera okulaga nti ekiri atabaala muganda wange ekiri atabaala kiyinza okuba nga kyekirya n'asigadde ewaka oyinza okweyibaala ne bakutwala ne mu Amerika tulabeko abantu abamu wano kati nga eyali speaker late nti bwe bayogera kwolanya
n'onoogerako ng'omugenzi naye nga twali mu kalulu ka 2021 nga tuli ffenna nga gwali nyayogeza maanyi era n'akakasa nga okudda okumuwa ekisanja kugamba okulondebwa kuba sipiika ba palamenti nti baali balina okubeera nga bamuwagira olw'ensonga nti yakola kinene nnyo okukuba emiggo n'okutta aba opposition mu Northern Uganda nga yeewako obujulizi kennyini essaawa eno nga mugenzi nga yafa mu mbeera etategeerekeka ng'ebalokeeki bwe baafa kitwewuunyisiza era kiyinza okwewuunyisiza ddala nti yali mulamu era munnange okukakkana ng'ate si multiple organ failure nga batugamba nti yenna yina system yali yavunda dda ebibumba bivundu omutima muvundu mawuggwe mavundu kidini mvundu zonna zaalwala omulundi gumu essayini ey'obutwa fina gye tumanyi obulungi ennyo kuba obutwa bwabunywa bumwonoona kumpi system yonna ey'omumubiri essaawa entumwogerako ng'omugenzi nyonkobadde bamutwala mu Amerika yatuuka n'ekiseera olanya kennyini jjukira nti bansooka ne bamutwala ne bamuyisaawo ku airport ng'ali ku stretcher ne batugamba nti olanya bamututte mu ddwaliro nti balimba bamufulumiza nga biwala takati balimba bwe yagenda e Bungereza mbu yali agenze kulaba oba famire ye e Bungereza bwe yava eyo n'akomawo bamututte eyindi bakoze batya era okukakkana nga atondowadde yali aganya ali mu nnyumba ye wali emunyagamba kanfiire wano siina gyendaga paka lwe baateekamu amaanyi ne bamutwala mu Amerika nga bagamba kijja kuba kibi nnyo era ensonda zigamba nti mutabani w'olanya bwe yagenda omulambulako mu Amerika yamugamba mwana wange totawaana asigala ku mirimu gy'ong'okola todda kundaba nze already ndi mugenzi abasajja bakoze eki banzise taata w'olanya n'akyogera n'abaana ne bakyogera Jero Museveni n'abaye n'atiisatiisa nti buli anaakyogera kajja mumusiba naye bali teyabasiba era ne Nobert Mao Owiri Ddolo bonna kyabayisa bubi nnyo baatuuka n'okubeera nga taata w'olanya tebaagala ayogere mu kukungubagira olanya naye Nobert Mao kye yakola bamuwa omuzindalo okwogera yali yakwogera ku katundu naga kaayite taata waani olanya ayogere era najja n'ayogera era naga nti omwana bwe yamugamba nti baamuwa butwa omwana we yamugamba kennyini nti munnaye bampa obutwa kakati munnange ekyamuli agonja okukaaba wano ekyo kiri awo naye niwe bakutwala ebweru mu Germany wa America era osobola okufa wabula ekikulu kwe kuba nti nno wano ewaffe ebintu byali badde at least bifiibwako kubanga bujja ku kyenkya katugeze covid yajja nga batasobola kugenda bweru waggwanga kujjanjabibwa nga tebasobola kugenda bweru waggwanga kujjanjabibwa kakati okwesiguula munnange buyinza okukyenkya nga Mukama Katonda ataddewo ogusenga ogunene ku bikolobero Uganda bye batukoze wano n'ateeka ogusenga ogunene ku Uganda n'agyetoolooza nga teri muntu afuluma nga teri afuluma temugenda kufiira wano ng'abagamba nti mwalina eddembe mwalina obuyinza mwalina buli kimu okusobola okutereeza eggwanga lyammwe naye nga mwesigulira ku mawanga g'ebweru kaakati nammwe kamukirabe sigala kusukka wano tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atlaajo akuume